okuddako ndala byonna ebyo Allah jalla jalaaluhu. Sheikh Kibaata ategeezezza nti abasiraamu b'ekitundu kino balina okukola ekisoboka okutwala mu maaso ekitiibwa ky'obusiraamu era okulaba nti obusiraamu bukomya okubeera ekisekererwa obutatadde. Babategeezezza bulungi nti empapula muziteeketeeke muzituwe projekiti zinaaba zitya ebyapa biriruddawa tutandika okwogera naye n'okumutegeeza nebitambula bikomewo projekiti zitambule tumwetaaga okudda wano inshallah taala ng'aggulawo projekiti zaawano tulina essuubi nti wano byonna bijja kubeerawo nga sekitale yagambye naye nga tukudde mpola. Wano era Sheikh Kibaate wategeereza nti kyannaku okusanga abasiraamu abamu nga bakolera okusikayo bannaabwe mu bifo by'obuvunaanyizibwa so nga bandibadde bakolera wamu engeri gye basobola okweyongerako naddala mu by'obufuzi. Wano Seeka Hassan Kirya nga ye mwogezi w'ekibuli ategeezezza nti abasiraamu nga beetegekera ekisibo balina okukola ebyo Katonda by'abasaba okukola. Agambye nti kinaaba kyannaku abantu okusiiba nga tebagoberedde ebyo ebibayigirizibwa kubanga bajja kubanga basiibidde bwereere. Osobola okwerongosezaamu ne wezzazza n'otereera n'ogwa mu luse lw'aballadhiina amanu okusiiba kusobola okutuuka nga ddala otereeredde ddala okakase yeggwe Allah bw'agamba nti ya ayuha alladhiina amanu nga byonna ebikujja kubukkiriza obisudde ettale obivuddeko obitadde nga weenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala mataaba olwenenya olwannama ddala. Ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Shem Kyabangi ategeezezza nti abasiraamu balabika basigalidde mu kuzimba amatendekero ga byamikono so nga bannaabwe ab'amadiini amalala bagezaako okuzimba amatendekero ag'emikono. Wano era Kyabangi ategeezezza nga bw'akomye eky'okusiiga akazigo mu balonzi wabula nti si wa kubatiirira na kubattira ku liiso bonna banaasanga nga balagajjalidde eby'obulamu. Ate Nakato Kyabangi nga ye mubaka wa Paalamenti ow'e Gomba ategeezezza nga bw'agenda okuwaabira abasiraamu ab'e Gomba ew'omulangira singa tebakomya kwerumaaluma saako n'okwevumira mu bantu. Omulundi obukiikiro obusobola okubeeramu nsaba obwo tulekere ddala kubanga bamwe babwabulite n'ekyamani bagambye nti tutuyamutiri endala batwaliriza nnyo batwalisonga innovation ate bwe tubeeka wano tubansabye twongere okubeera obumu ensonga ezibadde zitambula bulungi muzibasijja kuzoogerera bano nga jjajjaffe nga sinza Supreme Mufti lwekyo natandika okuzoogera nezeeyo n'amaanyi zijja kuba mbi naye basaba mwetereeze omulundi ogunaddako njagala eri bajjajja w'obusiraamu mulooperezeeyo n'amanya kubanga waliwo enkola etatambula bulungi zebo Supreme Mufti nekirimuyo wesanga nga busiraamu nate nga alina n'obukulembeze naye ng'ayimiridde avumirira busiraamu munne ali mu kulembeze n'ebigambo ebigeni ennyo tebiyandira tabivuma musiraamu munne ng'avuma omuntu omulala yenna ng'ali ku levo y'obukulembeze mu busiraamu era kyagala ekimuyibuula obusiraamu bwaffe ekyo sigenda kusukako awo abalina obuzoogo omukobye tujja kukwogerayo kulusebera endala gyaffe nakimu ng'ali mukajje gagiridde ensonga ezo nga batambulirwamu ng'obusiraamu tugambe okuwebula eddiini yaffe kisobole okutambulirwamu. Omuzikiti gw'e Kanoni Gomba guli ku yiika eziwera ddala 15 era nga okusinziira ku bakulembeze baagwo bagamba baaguzimbako essomero ly'emikono, eddwaliro saako ne zi pulojekiti endala ez'ebyenkulaakulana.